Dr. Jose Chameleone alabiseeko eri abaana be ogenda kubanga obifuna mu maaso awo ate ye Diana Nabatanzi atabuse wamma eri abamwogerako abamubeezaako amaaso akatambi nako weekali mu maaso awo. Spice Diana naye bw'atyo wamma avudde mu mbeera ensonga za Lion Skin wamu ne Palace Omukwano nabyo tebinnaba kuggwa era nga ne Honorable Adija Namyaro atabuse wamma akataakuba omuntu n'ebirala ebisingawo ogenda kubanga bifuna wano ku Sylvia News Extra. Mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange kansubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe mbasaba video no mujipe like era nesaba gwenna atanaba ku subscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell nimesubwanga byonna byemba nteekayo wano ku Sylvia News Extra. Nyonge okusabira ko mumwena abaradde abakosefu nti nsaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Sheikh Ashraf Dembe omusomi w'edduwa akola ku nsonga z'amaka oyagala kufuna butuuze bweru business zo nga tezitambula bulungi mukubireko enamba y'essimu eri awo era nga tulina ne bannaffe aba BF Suma bajjanjabisa ddagala lya butonde bajjanjaba endwadde zonna toddeyo n'oluma omugongo magulu mutwe ng'ate aba BF Suma weebali era nga abaagala abalungi gwe wenna ayagala okulanga business munange wano ffe tulanga business z'abantu era ne tuzikuba abantu mu maaso kitegedde ekintu ekinamba yageweryawo yawatisaako ate ng'ojja twogera ebisingawo munange sigenda kuyisa yadde n'akatono era nga nkuvuze butereevu paka ate wa mwana muwala Diana Nabatanzi ono munange avudde mu mbeera oluvannyuma lw'abajjonkezi abamubeezaako emimwa gyabwe n'ayambala akagoye akalungi ne bamutunuulira ne bamukeererako ku makya mutuntu kawungeezi amatumbi budde agambye baddiya mubeera mufaaki mufune ku birala ebyokukola nti ekimala munange asazeewo abaatulire muyina mu maaso wano ng'ate yeeyogera ye kennyini ebisingawo nammwe musooke mwerabireko then tweyongereyo ate okimanyi nti omuntu abeerawo ng'ali ku mission gwe nga mu bulamu kyali mukola gwe nga gwe mulimu nga buli kwega obudde nga bonna abuwadde gwe alina abukube mu bulungi ng'akwagaliza birungi naye omuntu n'akusekeeterera ng'akwagaliza bibi bannange mufunira wa mufunira bw'atyo munnange Diana Nabatanzi asazeewo abalangire ekimala munnange gwe wenna abadde amutambulirako amukeererako amusuulirako munnange nti kikomye naye ng'akyayogedde ekituufu waliwo omuntu akutambulirako n'akufuukira akayinja mu ngatto n'oseka n'anyiiga n'oyambala obulungi n'anyiiga munnange ebyo nga tubitadde ku bbali enkuvuze buteerevu paka wa Spice Diana avuddeyo ne yeegaana Kasuku byonna bye yayogera jjukira Kasuku yavaayo n'atugamba nti Spice Diana mukyala namba 3 era nga munnange baziyita nika byaggwa era nga babikolera eyo Parisa eyo mu France munnange Diana Nabatanzi avuddeyo n'abyegaana kati nno abuze kata okuba owa kamera abuze kata okuba owa interview nga amusembereza kamera nga twagala kumanya olubuto olutuuse mu myezi ki munnange nabyo abyeganya agambye mwemu neesonyiwe muve ku lubuto lwange biki bikitatabusaawo munnange sigenda kulwisa era nga nkuvuze butereevu paka ate wa Honorable Adija Namyaro ono abaddekawo ku live kati newabeerawo omuntu oba kikyakomentinze ekimutabudde sooka olabe waavudde mu mbeera ennaku zino ne ba MP ne ba Honorable banyiigira ddala ebintu by'okubamanyira baabikoowa ebintu by'okusirika sooka olabe ekibadde ku live katono nnyo ate tweyongereyo ba mikwano n'agaalira ennaku zino abantu banno kati kino ekibiza ekivumye nti kumanyoko naawe kumanyoko nyoko transition byasama nnyini munvume nja bavo manyo bantu mwemwe mwewunza nnyo mwefula nnyo abategerera bannayuganda kwega president oyo kaguta Museveni olo yes olo ki kati gobo or if you, how many inches are you by the way to come out and start abusing and gazetting and owning and impounding people how many inches are you please deshinga to kuzenga ishawa Bobi Wine olinga amazina awe manyoko nze buli anavuma nja kuvuma kubanga naawe oli kidoli olinga naye nga byeyo munnange enyongero bajjukiza ennaku zino ba Honorable bakambwe ebyadde ate mugenda kubanyiiza ate bo munnange basirike busirisi nga balina emwa bagenda kubasabula mugenda kikakasa ono ye yamuliisiza biki n'ebiki
naye nga wetuli kale wetweyongerayo ku nsonga za Winnie Wamami ono no munnange Ava Peace avudde n'agamba nti ayagala Winnie Wamami addemu akoleka vidiyo ng'ategeeza abantu nti ebigambo byonna bye yayogera ku Ava Peace yali amuwaayiriza. Takomye ku ekyo n'amugamba nti waba ayagala okukola erinnya alikole ye ng'omuntu wabula so si kulizimbira ku banne. Bingi byayogedde ng'ate wengenda okumubatuusaako mu maaso wano namwe musobole okumwewulirako nga ayongera okubitottola bannange abaana olutalo lwakulira ddala naye nga buzibu bwaki muddula yaviirako obuzibu nakwata essimu ye nga bwe yagikwata ng'akaaba ng'alimba abantu naddamu n'abeera musanyufu n'abagamba amazima nti munnange saategeera namuteekako ebigambo ebitali byebyo olowooza bakikola ekyo nga bamaze okwogeramu ekigambo omugambo olumala ogusala ng'agenda nagwo but a piece of advice someone who has been here kati bwe bantu batandika okweripako ng'omanya olikukola obeerawo ng'olinga gundi ono nga tebakweripako manya tolikukola abantu bonna beripa ku muntu who is working with man this case ya chogede wanagambye ask Ava Peace is she beefing Winnie Wamami because of Modra aya the chichi no ano so manga bachikwandisa I can't beef anyone in the music industry unless there is competition and if it's healthy and it benefits us then I'm in it. If it's not healthy then I'm not ready for that. Yeah, just akole nnyo cause fena abantu abasinga to buildings amanya gaffe nga na hustle tetu building ide kumanya g'abantu balala tetu building ide kumanya g'abantu balala like bringing up all the negativity and all that and the good thing narabako video Ava Peace si musanyufu n'akatono eri muyimbi munne Winnie Wamami olw'okuvaayo n'amwonoonera erinnya era agambye nti singa asobola yali badde avaayo najja n'ayogera mu public nti amazima yamala googera ebintu by'atategeera. Takomye okwo amugambye nti waba ayagala okukola ng'erinnya alikole nga yesu si kulizimbira ku mannya g'abanne. Munnange bwe tweyongerayo ewa Palaso ono kye namulabyeko mu buto bwe alabika ali ayagala nnyo omuzannyo gwa zomba oba mugujjukira oteeka akantu muba mu luko oba mu kintu kyonna n'osabula akanyonyi bwetti kale engeri enkola ajja kuttemu amayinja omwana yabase ejjinja kwegamba ng'ayenna mu malirivu bitya kati nno bajjaji ba kuno bo erinnya baalikyusiza eribadde Mayanja baalifuusizza Mayinja family bannange ate Mayanja family yafuuse etya Mayinja family. Palaso olulabye Alien Skin n'akwata amayinja ne ba bodyguard be ne bakwata amayinja bagenza okulaba nga Alien Skin ebyokulwana si byaliko ne bagasuula eri yokka bannange Mayinja family ng'efuuse Mayinja family bagenza sikata Palaso agumaze embiro kubanga omusajja wootuuka okuyoolera amayinja obwenkaniddawo nze nno mbadde mmanyi nti munnange siizi fire ne olaba embeera etuusizza Palaso okukwata amayinja ne bakuŋŋaanya enkokotokokoto hadikowa zonna ezibaddeawo ne bakyaliibe kibanda n'abagaba powa Alien Skin obadde otukubye wununu naye ate bwe twetegerezaamu tulabira ddala ng'omupiira gukyali 10-0 era justice for Alien Skin. Palaso togenda kutambula nga bw'okwata amayinja bw'olondalonda amayinja module eyo naye nga Palaso otukoze bubi nnyo okukuŋŋaanya amayinja g'abatuuze agabadde awo ng'olengedde emmoroka ya Alien Skin. Kale oluyimba lwa Alien Skin lukyasitandinga nti bw'otulengera ng'omanya awo nno wetutuuse era nga bo bajjaaji bakikonyeemu dda erinnya lyakyuse dda eribadde Mayanja family kati baalifudde Mayinja family anti bo ebintu tebabiwisaawo nga woolabawo naye ayina embaka gye yabasa Mayinja bannange ono omwana ayina speed ku Mayinja kyaka mu buto yali akuba nnyo obunyonyi buno ng'akozesa abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase ennamba yange yeeno eri 0701 736 17 11 nammwe bannyinaffe abali ebweru mweyagala okuba nti
lwaki oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Bwe tweyongerayo n'omukulu Genu Megadi ono amaze okusonga essaawa zonna atuuka mu Uganda amaze ebbanga ddene nga awangalira mu ggwanga lya UK ye yayimba kayimba bannange manyika akayimba ke nti bona buno oba ebinnyo binkondo oba bikinange sibitegeera bulungi naye nga essaawa zonna munnanga agenda kujja ate mu ggwanga lyaffe Uganda era munnanga abasabye mwenna mweyiwe ku kisaawe mumwanirize oba mukitegedde ekintu ekyo bwe tweyongerayo n'omulwadde kati nga yassuukira ennaku zino anyirira ndowooza ekyali kyamulwaza yali abulamu bakakeya Dr. Jose Chameleone munnange olunaku olw'ejjo bwatu bwe yasazeewo asiibe n'abaana be ng'ate woolabawo munnange amazima gali nti anyiridde omuntu yali ayoya keya yokka era munnange twebazaamu omukyala Juliet Zawedde akensuso kubanga yebambye omulimu amazima gali nti agukoledde ddala luli omusajja yali mutono ng'empewo eyinza n'omufuuwa n'agwa n'okugwa naye kati ayimiridde ebyaddala munnange sigenda kuluyisa mbadde ntambula wengwiridde ku mwami oyo nga woomulaba ng'asuusa abakazi ng'agamba abakazi muli bakyafu muwunya bitundu by'ekyama temumanyi kunaaba bingi byayogedde takumye okwo n'atuuka n'okugjayo empale ye ey'omunda ng'agezaako okubalaga ne bannange Mukama Katonda basajja mmwe kiki ennyo nawe osobola okumpa endowooza yiwama mu comment section mutuufu ku byabadde ayogera oba akizusizzaamu munnange ye buli muwala gwakwana abeera awunya ngenda kubanga mubatuusaako maaso wonna mwate musobole okwerabirako abasajja b'ennaku zino tuddeyo ku nsonga y'obutanaaba y'okuwunya amabina n'abakazi abatanaaba buli omu atanaaba oba bakazi basajja okitegeera omanyi wano e Uganda ffe obukyafu okuwunya tukiraba ng'ekintu ekiri nomu eno bokisa yange eziri tight wano ebbina lyange werituula olaba wano naw normally nawe andaba alaba VDM njagala ogenda okwata empale yo y'omunda bw'oba gy'oyambala yonna olabe wano eno babanga tewaliwo line wano ey'amazi line ya B kuba zitera okubeerawo oba mukazi oba musajja bweba nga wali clean bwe bati then omanye nti oli muyonjo naye wabanga wano waliwo line wano weefaanana wokka eno bokisa nakamala emyaka 2 nayo bweba nga waliwo line wano omanye nti oli mukyafu omanye nti totawaaza weetaaga okubaako kyeweekolako gwe ng'omuntu era omanye nti owunya bw'obanga oli mukazi wa mabina manene kimanye nti owunya bw'obanga empale yo y'omunda eyinako amabala waneeno aga brown line ya B you need to do olina okubaako kyokola ku hygiene yo bannange ngenda balemerako paka nga mukyusizza okay yes beebyo abo nno be basajja baffe ab'ennaku zino bannange banaatubeeza ne ku luggya nga tutya okufumbirwa kubanga abasajja uwo yasanguliza ebyamawe ebityo omukazi oba omusanze awunya mugambe nti munnange toli muyonjo weetereeza ate okusinga w'obireeta mu public kati no maaso wano waliwo ate ababinyiigidde musokola baakatami nti ekireeta ekyo baana bawala butayagala kukola ne beesugula ku basajja abatalina future abatalina kiddako y'ensonga lwaki basazewo okubajolonga we batyo nga olaba ono ebigambo byavuddeyo n'ayogera bannange abaana ab'obuwala e Uganda munoonye emirimu mukole noonya omulimu gwonna gw'osobola okukola gw'osobola okugyamu ekikumi ekisobola okubeezaawo kati ngenda ne ntunuulira ono omuvubuka mubi alinga nze munaku alinga nze naye nadda ku baana b'abanne n'ajolonga nadda ku baana b'abanne walayi n'ajolonga n'akwata omwana wa munne n'amuteeka ku live n'amukola byamukola kyokka n'amala n'avaayo n'abavuma n'aboogoloza n'obasanga kuli bonna ku live nga batudde bonna nga bajjudde bawunya n'abavuma kati ennaku zino ayina gwe yafunye tamujja mu kamera naye ng'abaana abawala e Uganda ekibabonyabonya kintu eki butakola kubanga osuubira bingi mu muntu akukwanye naye bw'omuli kimanya nti mu nsi muno omukazi olina okudipendinga n'ostandinga n'omanya nti nina kunoonya musajja njagala sirina kunoonya musajja gwe njagala
nina kunoonya musajja njagala kuba nsobola okwebeezaawo. Kubanga bw'ona ofuna omusajja ng'akwagala ng'ogenda kuyiga okumwagala. Ekyokubiri togenda kuba ku panic nti bw'anaaba takuwadde mmere tojja kubula ky'olya. Bw'anaaba takuwadde za lugoye tojja kubula ze lwegulira. Bw'anaaba zakuwadde kya kizigo tojja kubula ze kyegulira. Naye obuzibu bwe tulina e Uganda buli obuzibu bumu ku baana ab'obuwala temwagala kukola. Mwagala nnyo obulamu obw'okusireyinga, mwagala nnyo obulamu obulungi bw'otasobodde kukolerera. Bw'otasobodde kukolerera. Abamu obeera eno ne ku kyeyo naye ng'otunuulidde ekintu kimu nti nze nina okuddayo e Uganda n'emyezi nga 25 neeyagale n'otuuka e Kampala zonna n'ozoononera mu wiiki egyo anti okakasa bantu. Oyagala kakasa bantu nga wobadde ku kyeyo, oyagala kakasa bantu nga w'oyina ssente nnyingi. Kolerera obulamu bwo. Kolerera obulamu bwo. Balekerawo okubajolonga. Ntunulira ono muvubuka engeri gy'ajolongamu ekitonde eky'omwana omuwala n'enkaaba n'amaziga. Nage omwana yagenze n'ayogera ku muwala gw'abadde yeebaka naye. Natunulira omuvubuka ngamba ono omuvubuka mulamu bulungi. Mulamu bulungi. Oba si mulamu bulungi. Kubona omuvubuka engeri gy'ayogeramu ku bawala nze tuyinza kuŋŋamba nti mulamu bulungi. Kati ennaku zino ayina gwapya ntu. Byebyo nno munnange abasajja b'ennaku zino bo baliwo kati kutuswaza buswaza kubanga omusajja w'ofuna obuvumu obwogera ebyo ebigambo ate munnange abakyala abakyusa bukyusa naye lwaki naffe abakazi tetuyiga n'olaba nga bakoledde mukazi muno vidiyo naawe nakwana n'okkiriza munnange ekireeta ekyo abawala butayagala kukola naye nga nkuvuze butereevu paka wa Mary Flavia Namulindwa onono nga yavuddeyo e Canada era nga wenjogerera ssaawa zino ali mu ggwanga lya Uganda yazze okwesimbawo ku Women's MP. Munnange waliwo ekiboozi ekiri mu kutambula mu munnange eyazze okusimba ku Women's MP eyo ne Canada munnange abadde ali bulala ekikwatagana n'abasajja nga ye ebintu tabizannyiramu mbwera kyekyamugobesa ne Wannarongo Donizera maaso wano waliwo omwami ngenda kuba nga ate mubalekerako nga ye aleese bwino yenna akwata ku Mary Flavia Namulindwa bannange yegobe wa Donizera ekyamwe egobyayo ki tesobola kwegattirayo buli wayagadde anti munnange Donizera mukazi muzadde alina abaana naye munnange haja amufunidde akazigo biki awo ne batijja tuli Los Angeles uyakajja amaze emyaka 6 California batuuka munnange bino bya covid bye byajja akasente nga bobimanyi bakubyeyo akasente awo biki aguza kibenzi kino ki emero biki afunye ennyumba 3 bedroom najje wa Donizera okolagana natukana benamugamba ko nimugamba munnange no wandigadde weberera mu munnange nangamba laba ogobadde mu America emyaka 5 ovuga kamotoka kamastanga kalinga toyi Zaibuga emero omusajja za living American dream temumanyi America munnange tuleka malaya nekolaki nerunduga era nze kankubulire bino mudole ne bigamba omuntu banga njogero this is personal because malaya najigamba negamba no temuna kya mungamba famanya America matemanya America munnange omusajja amuzaddemu omwana asooka obwoko actually yajja n'olubuto tufuka ndumwa mu lutalo jemu pange na America fete bimanye ebintu byebulaya nagana naluzaala haji nakiriza okubeera tata w'omwana nazaala omwana okubeera nazaala omwana owokusatu natulyawo atuuka ebya covid nga bobimanyi munnange bakubeje emitwalo 17 ng'agulirako haji bawe ngagenda Uganda ng'amugulirako business class bawe ng'agenda Uganda betuuka Uganda banga bomanyi nawo abasajja babazze Uganda bazze kuzina ng'afuna apartment mu Kololo ng'azina munnange Flavia aliero bamunyumiza bamugamba bamuwa amawulire gonna naye ng'agamba anange ngenda kuzina eno munnange ate bawe teyakoma nga tamugambe namusanga n'omusajja omusajja mu buliri bayo yalasanga bali mu kwekalakata bali mu kweteka kombeera omusajja guess what yakuba mu keizi olw'obusungu obwingi omusajja ino naawutula keizi musajja wattu gwe bali baleesenga okitegeera Flavia yali aleeta keizi n'amugamba agenda muwa amanya akole emmanya ga muganda we wangi byoyogera bannago bijjawa mwana wange mputidde gwe sibirina wembijja wabula nze nabya experience nga nabeeranga ne Donizera ne Flavia Namulindwa e California
Flavia namwina natuka neyegobe wa Donizera nadduka n'agenda n'afumbirwa mmere nga 3 katumula tumuyitako emisana n'ekiro kati bino byenjogera sina muntu yabiŋŋambye wabula nze nnabyegamba oba nze nnabiraba kati omusajja bwe yagenda oli naye gwadijida naye kati ate Keezi lwaki anti labayo kati omusajja bwe yagenda e Uganda n'afuna apartment n'awasa abawala ab'enjawulo naye ng'omanya ebintu bye Uganda leeta ono bwamufulumya kati Flavia ng'amusolako enkesi ezo gazimuwa amawulire naye n'agamba nange kanneekola ekyenjagala munange Flavia naye atandika ng'akola kyakyaza afuna abavubuka omanya ebintu bya America. Guess what? Omusajja yedde teyamugamba. Kolo yamusanga n'omusajja mu nnyumba nga bali mu buliri beebase. Omusajja munnange mu America ng'omanya ebintu by'Amerika waneeno ng'agira bibya tedduka nakudduka nti yadduka kubanga bano America tebadde addenja. Aba n'emmundu ye buli kimu abeera ng'ayambala empale ng'afuluma ng'agenda. Hajja olw'obusungu obungi ng'abuzza ku Flavia ng'asooka awutula Flavia. Yali tekimalidde ng'agattako Keezi musajja watu ng'amutula bubi nnyo.